Mwenna bannayuganda njala bategeeza okusinziira ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga ey'akafandaling ejja ly'obukadde mwalabyeko ekifaananyi kya Gen. Katumba Wamala nga kitandise okupoppinga ku social media bamuwandiiseko stories. Mwakyegendereza mwalabyeko Gen. Katumba Wamala nga muzizza mu mawulire apoppinga ali mu uniform z'amagye ekibayita popping ekintu okujja ne kigwa ku ssimu yo oba n'olwa posti nga zitandise okujja Katumba Wamala mwakayivu mwazirabyeko Katumba Wamala nga bamuleeta mu mawulire mu social media atandise okupoppinga ku social media. Mwamulabyeko? Yes, mutekuba mwamulabye. Kati waliwo enteekateeka namutayiika yeeno. Nyambire Soferi akakodyo kabadde asigazza k'amagye naye akimanyi nti amagye abantu baagakowa tebakyagala magye. Mbu ayagala kujjawo Diddigi afule omuntu gw'aleetanga CDF omupya nkiddamu. Nyambire Soferi mbu ayagala kujjawo Diddigi ku bwa DSCDF aleetewo omuntu omupya asobole okuzza omukwano gw'amagye mu bantu. Nenga frontliner Gen. Edward Katumba Wamala ye frontliner basobola omukyusa nkiddamu. Frontliner ye Gen. Katumba Wamala mbu baagala kozesa experience ye nga bwe yali mu poliisi n'agatta poliisi n'abantu ne baagala poliisi bwe baagala okumuzza. Naye olw'okuba nti bwe nzija ne mbyogera at first basobola obikyusa so basobola okuleeta omuntu nenga very soon or later muyinza okuwulirako nti Nyando Yesuferi akyusizza ku kulembeze bw'amagye era kati alonze CDF ompya. Diddigi either ayinza omuzza mu kuduumira SFC oba ayinza omuteeka wantu wonna nenga Diddigi ajja kuba kyalina full command ey'amagye ng'era akola ebikolobero mumpulire bulungi nnyo. Olwali ennaku z'omwezi 25 mwezi gwa Kutano mwaka 2025 bwe muwulira nti Museveni yakoze enkyukakyuka mu magye nga Diddigi bamutadde ebbali ne balondawo omuntu omulala nenga frontliner oba omuntu ali ku muguukirire ennyo ye Gen. Edward Katumba Wamala. Bwana basiyo basobola basulirawo omulala. Ate ne group eri gye bagenda okuwummuza kubanga wiiki ejja tusuubira nti Gen. Elweru ne banne abalala abaasaba bonna bayinza okuwummuzibwa nkiddamu. Wiiki ejja Gen. Elweru ne banne bonna abaasaba okuwummuzibwa n'abagenda okuwummuzibwa kifuba nabo bayinza okuwummuzibwa wiiki ejja kuba nga tewali kukola ki tewali kikyuseemu awo nawo tuvuddewo omanyi tugenda ku speed. Alright. Kati ekyo nkimaze katugende ku kirala. Omanyi saagala nnyo baluyisa ku nsonga mbanje basoniddeko ne mugitegeera bulungi nnyo. Alright. Kati mwenna bannayuganda abali mu Uganda ab'enkyukakyuka kansubire nti embeera mugira banga bayitambula. Yes. Nsubira nti ekintu ekyokulwanira mu kanzu mwakirabye kanzu y'ebyobufuzi. Omanyi akasajja katono watto kanyomera mitala wa mugga abantu bangi banyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu namuteekako ebikikinike naye batandise omuwuliramu omusera. Ndowooza mulabye mu bbanga litali ttone babegako buli kibiina kiseetinze candidate waakyo. FDC eronda labagenda gikwata Bedewa kuba president eno PPF eya Besigye ne Lukwago bakyali awo either bayinza okukola surprise Besigye bamuta oba Lukwago najja eno Dealers Association bakyali aganaga kati agent wa PP agent wa Lukwa agent wa Mpuuga gwe bali naye mu partner in crime Mayiga ali mu America sinkana bantu be so mutule entambula ya Mayiga ne yani ne ya Mpuuga balina kibabala niye abo tetubafuna buzibu olw'ensonga nti buli kyonna kibakola kiganya otambula nga bali bakibala so mutegeere bulungi nti omusajja gwe banyooma akubye fake opposition ya Museveni n'agisudde wansi. Banyooma Robert Kyagulanyi Ssentamu technically slowly by slowly akubye fake opposition ya Museveni n'agisula wansi nga talina gwalwanyi naye. Bonna bali dismantled nga talwanye nabo era batandise okwekuba amagi amavundu naye kyenjagala nsooke nkolagemu Joel Ssenyonyi bwe yagenze mu parliament n'abakuba omupiira mwatandise okulaba MP mbw abali mu ludda oluvuganya nga bayomba mbu lwaki babajje mu parliament
banji batandise okugamba mbu ffe ebyokuva mu parliament ate akyanda kito kitebiraga professionalism yofuzi bufide bya kisiru kiki ekikujja mu parliament azifu togenda kuddayo kati muganda njera kugamba otegeregwa my politics bano be bantu abadde bakolagane mu 7 era nga ne sente bali bazifunye kati kino jobole kiyakoze ne president kyabalabisiza nabagamba nti bwolabanga Sseggwanga ekulidde ku kyalo etandika okwemulugunya ng'omanya nti bajinyweseza amazzi amakyafu ku kyalo kwekulidde kati ezibadde zeta Sseggwanga z'ebyobufuzi bazikuba omupiira kati zitandise okukolimira ku kyalo kwebadde zibadde zisuubira zinywamu amazzi amateefu kumba amazzi baagayonoona dda kati y'ensonga lwaki kati bakola ki bayomba ngera kugamba gwe MPRO agamba nti okuva mu parliament kintu kyabujegera ky'abaana bato muganda wange parliament nzigule oli mu parliament dayo tuule muyise ebintu bye mukuba kimwe bino bagala okuyisaawo dayo tuule mukole buli kimwagala kubanga baba kuba goolo mwali mbaze kirala kumbe n'ensi ebala kirala kati zezo Sseggwanga eziri mu kwemulugunya ng'ezinywedde amazzi amanaabe mu ku kyalo kwe zikulidde kekali akakodo kati nabo bategedde babakubye bulungi nnyo hands down ne bagwa nga tebategedde awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala munkola enteketeke Nyando Yesoferi ne mutabani w'omukozi Kanyarugaba ne muganda we Salimu Sale etteka lino libayisa erya UPDF bill amendment bill lyali teriteekeddwa kukola ku bannansi bokka baali kolanga bagenda dikosa ne ku basirikale aba bulijjo batya wetwogerera essaawa zino waliwo ekibinja ky'abajjeno n'abalala bamaddala agawaggulu bagenda okuwummuzibwa wiiki ejja naye nga abamu bawummudde beemulugunya obutafuna kye bali balina okufuna nga kino bagenda kikola nti singa omuntu yenna n'abawummudde amagye anavaayo n'atandika okwemulugunya bagenda mukwatirawo so mu bantu abawummudde bayinza obbakwatiramu omuntu ne mutya so Yoseri tibahabulwa Salimu Sale Muhoozi Kanyarugaba baliyo bayina kye baagala okukola lwaki baliyo PDF officers mwenna njala bategeeza Nakabala bagenda tandika waliwo kye tuyita merging ekigambo merging kya luzungu nenga kitegeeza okugatta ebintu ebiri ne bifuuka ekintu ekimu okugatta ebintu ebibiri ne bifuuka ekintu ekimu kye tuyita merging oba maja kati Museveni olwokuba nti SFC y'Abanyarwanda abakabinjake UPDF ejjuddemu abaana ba Nakabala banna Uganda kati mpola mpola batandise okumajinga UPDF ne SFC ne mu kumajinga kuno bagenda tandika okweliminatinga by indigenous UPDF serving officer kino nze kibagamba basinze commission ezenjawulo basinga obungi tebakomyewo ewava 10 bazzawo 2 ewava 5 bazzawo 10 nga bazzawo baani basajja bakabano so kino kigenda maaso naye nga ate bwe bamala okukola kino ekyamaaja bagenda kuforcinga n'abasirikale abamu okutandika okufuluma amagye nga obusungu bakwata olw'ensonga nti Muhoozi akimanyi bulungi nnyo nti mu UPDF mulimu abantu abatamusupportinga era batasupportinga Museveni mwe mbadde mulowooza kulitaalinga bakulu bokka wabula nakino mukiwulire bulungi nnyo gye mujja katono bagenda tandika okulitaalinga ba high ranking officers forcefully eno UPDF bill gye mbadde mulowooza nti egenda kukola ku basiviliani bokka n'abamagye bennyini bagenda gikosamba amagye okutandika okukwata yenna atagoberera biragiro bya DDG era yajja kuba awalirizibwa okuva mu magye oba okuttibwa oba okutwalibwa ku front line babattireyo ku mission ez'enjawulo ng'okutegekawo entalo ez'ekifula nnenge bakomredi baffe baganda baffe bafiireeyo ekyo mukitegere bulungi nnyo so mugenda tandika okuwulira nga abasirikale bafa mu ngeri etategereka kubanga bano batandise okukola ekintu kye bayita margin oba maaja naye nga bafulumyamu abaana bammwe bayingizamu batya Yosoferi Nyandwe Muhoozi Kanyarugaba DDG Salimu Sale bagamba bati mumpulirize bulungi nnyo bagamba nti kudita ezibadde mu West Africa ne mu nsi endala mbu abakulembeze abo tebakola kimala kwetegekera mu ngeri gye bamanagingamu amagye naye bo
babadde bakikoze naye ono aleekaana essaawa zino yagenza atinkuula pulogulaamu zaabwe zonna lwaki ngezezaako kubagira ebintu bino bitegeere kati yo Nyande Yoseferi ne banne bagamba bagenda kukola ekisoboka okujjuza buli kifo kyonna ekirimu obuyinza bakijjuzemu abantu baabwe nga kijja kuba kizibu nnyo omuntu waabwe okubavaamu n'adiringa n'abantu abalala okusuula gavumenti yaabwe abakulembeze bonna wabadde kuddita babadde tebakoze kimala kumajinga maje na gafulandi gali ku odemu era ga family emu ga tribe emu gasobola kumalijimu mu buyinza ngabale batachikola mbuye agenda chikola erode mu kimu 70% loading mu kijja ko bakizibu nnyo okuwamba government yaabwe obate mbawadde bululubwa mu mbadde bululubwa mwe bo mazo chikola mbamazo almost 75% loading bamazo kumajinga nti baje kumazo kufuna abantu babona nga bali mu buli office yo nebo buyinza nga bagituddemu nga kizibu nnyo okuvaamu olukwe mbulwambe government yaabwe bonga bo ekyo mu